mwe abakazi toddiranga ne bwe kuba mukolo simanyi bino tuli kukwanjula noddira metroniwo ng'akusinga okunyirira ojja kuleeta omukazi ng'akusinga omusajja fokasi agiwe metroni toyina budde bwonna bw'olina kwesiga mukwano gwo ku musajja oba ku mukazi teri mukwano gwo kujjako nga tegulina kigendererwa fe abayambye ku bantu tubirabye lwaki omanya obuzibu bwe nnina ewaka wange nga sikuyise toteekeddwa kubuulira mukwano gwo kyama kyo so kati ebyama bino tubikuume ebyama kibeere kyama kyo nga kikyo tulekeraawo okugaa nti oli mukwano gwange nfanfe tekyali mikwano gya ddala tubeerawo wano okuba nti netukuweereza ate nga tukyalina omukulu Kojja Kitonsa of Uganda buli kimu kyoba weetaaga okumanya kyabakyala kyambulire kyabasajja kyakojja buli kimu yaba kikola kikutuusaako ku episode twasimbye okwogera ku nsonga nga otusuubiza nti tugenda kwogera ku nsonga ya kano left right central ne wagguluggulu awo akantu ak'embalala eyo tetwavuddeyo embalala tuli mu central kati nyama ki gye basinga okwekyerukaya nkoko si nkoko erukaya bwogera wabaawo akanyama k'embuzi ak'embuzi twali tugenda kukyo naye kawali mbabuulidde ekyokukola kyomusajja oteekeddwa okubala akembalala kano ka western jazz kano actually ffe tukayitanga akembalala naye kisinziira omukyala libido ye bweri kati ffe lwakuba tukimanyi nti no ako omuntu yenna akuba akacyabali abeerawo embalala akuba akacyabali talina kuba wembalala yekka okusinziira omukazi obwagazi bwe we buli engeri gye weegattamu naye abatoolo abatoolo abasinga obungi ayagala kubeera ku ttoopu abayagala nakwewanikako nawulira ebinywa ebiri era ebiseera ebisinga waliwo abakyala abamu nga gwe bwaneebaka wansi n'omukolera otajja kumala nga bwanaakudda waggulu bajja okumala abamu nga nti nze bweba tokubyemu kabi sikola ki situuka ku ntikko abamu nakugamba nti nze ate bwotuba toyingire munda kukoona kunje stiru simala eri gisipoti gye twayogeddeko akakantu aka kakaluba kemutera okukoonako onye ku kyuma ate era akakaluba omukyala ayagala oba talina bwagazi era tekakaluba era kyekimu ku futures z'omukyala bwaba tazirina naye abamu bagamba nti kano akembalala kagaziya ekigambo amabeere gagwa bwobanga tomanyi kukakuba kyekiri kyenakugambye abamu babanga abali mu kutta omusota akwata eno omuti gye gusembera nakuba omutwe nabula ogwasa naye akantu ako katugeze ono ye mutaka okwata wano webale nnyo kate bwokwata wano olugalo ono lubeera wano olaba bwe lubeera wano kati okuba oluta naye buli lwoyitiriza ennyo n'okwata eno wasemba oba okuba kyobola nakugambye nti abamu atandika kalina kuba wano bwekati n'okubanga eno oluzaako okuba emirundi emeka okuba ebiri eno ositula mukaaga kwesatu naye buli lwoyitiriza ennyo ogenda okulanga omukyala akazi nagamba mukazi talina mazzi tutandise atobye ate kati akazi buli omukyala lwafuna akantu konna akamuluma obulowoozo nga bigenda nga bikivaako era ne bwe weegatta obubi omukyala amazzi gabula waliwo abakyala abamu nga alina omulenzi be nga basatu ng'aga nti lwaki buli lwe neegatta nedditamba mukabi okitegeera nate bwe neegatta ne makona Uganda nvaayo ayoza ayanika ngoye naye bwe mbeera ne pita amazzi gabula gobadde okimanyi nti mwe bimuwoza omukyala tawooma nammwe abasajja eri abasajja abatawooma empoma y'omusajja yemmanyirivu bweti ne bweti omusajja asobola okuba nga yeegatira eddakiika 10 naye ng'omukazi tamuwulira nga yeegatira eddakiika 40 naye ng'omukazi tamufiiringa atya nga bwolaba nti omukyala alina futures ezimufuula okubeera omukyala omuwoomu naffe abasajja tulina futures ezitufuula kuba abasajja abawoomu buli omusajja olwatabeera na busuwa buli obutono bwe twayogeddeko buseminifirias tubes bumanyi okubula ekikola obuwoomi wali wakati ti omukyala bw'abeera nga
oyingidde wabaawo ka vibration akakolebwawo omusaayi guno gubeera nga gutambula abaawo ka vibration akakolebwawo kati omusajja bwoba tokayina kitegeeza omukyala tagenda kukufiiringa kyala ajja kuleeta amazzi ge weegatte gakale amale akwesonyiwe abakyala buli lwomala n'omukyala sex ng'omukyala akaze kitegeeza tamaze tanyumiddwa amazzi gabuze bubuzi omukyala oteekeddwa okumala obulungi ng'omukyala akyatobye kyo abakyala abasinga obungi batya okwegatta kabuzi nga bwe nakugamba nti kentandikirako akwantu yagadde kusooka onzizeeyo keeri nagakunuuni komawo na kabuzi abakyala bano kabuzi eno bagitya lwaki bagazi abakyala bwabanga mugazi atya kabuzi ogwo omutegeere ndi mugazi oba tajja nakuwulira anti kabuzi eno buli omukyala weegatta naye nga mugazi ayingiza empewo kati mu process ey'okukavaamu n'abwatukanga ensujju tokiwulirangako buli lwe muva mukabuzaako omukyala oyo n'abanga empewo edda ebatiisa omukazi wabeera omugazi naye abakyala tutera nnyo bagamba mufune oluweta mufune eryo ddagala funa oluweta funa ku kamavi ga mukulu funa ku lutuntu afuna ku bigamukulu funa ku kamagejjo funa ku kamagejjo funa ku mukuza obuntu obwo butabule wamu bukolemu ka powder buteekeko mu kabisi k'enjuki once in a while isaayokko ebisenge byaffe biri bibeere nga bikola ki omukyala tayiti kintu kikulu nnyo omukyala bamusinga obungi bagamba sekojjanja kwetayiteninga omwana agenda okunyingira nga nnumwa tebakulimba omukazi buli lwatoba agaziwa ebisenge biba byegudde omukazi yekka awulira nti omusajja munene ng'omukazi talina mazzi omukazi alina amazzi takyakuwulira musajja nti munene era kyova olaba bino ebiseera ebisinga mu abakyala mulekerawo okwesembereza mulekerawo okusembereza abakwano gyammwe abawala abasajja kuba omwana ayinza okujja nga ojja kusanga omusajja nga ggwe kati gwe omukazi asobola okuyimirira n'omanya nti ono muwoomu oba si muwoomu obumanyi bulungi nti omukyala ntunula kutunulizibwa ati maaso nemanya nti ono ajja kuwooma oba tajja kuwooma otegeera omukazi okwata bukwasi ku lususule bwoti nomanya nti ono alina amazzi oba talina mukalu bwe cucucuogerayo ojja kuvayo ebisago nomanya nti kati ngaffe ngeri kati nze mukazi tasobola kunnema lwa bukalu era nsooka nemutuuza wali nemuga nti sooka oleeta eccupa sooka ogula wali ka juice nemuteeramu kali yaŋŋamba nti ayidde tugende okudyo ngaato bungi anti kati abakazi ng'otuna omukazi wo oyagala osigale ng'okyamwagala muteeketeeke wiiki namba mumala omuteekateeka muteeketeeke n'ebirungo nze mu mmotoka tekavaamu nyinza okuba ndi waka ne madamu wange ng'alinamu ka stress nga nfuluma ngenda mu garage kajjayo nga ntunywe kajuisi munnaye nga ngamba omukozi tukamule kajuisi tugenda kunywa kajuisi ne mami nga muleeta ku dayini nga nakataddemu nga nywamu tugenda ne bulangi tabatana bagiteeka ku mutwe nga yaŋŋambye dda nti ate tukiriza obuvunaanyizibwa bwo so kati ebyo ebintu abasajja tubiyige bwizi tubere creative omanye abakazi abalungi bano basire kwini basinga obukalu ekyana kyensanzawo dde tudde hotel gwe wano kafooko gwe wano kafooko baŋŋamba nti sebo bwejja ng'oyotamu bw'omala okuyotamu toviirawo ddala oyota wabookinze dda akirimu obuwoomi era kojja gwansinga waawo njasiyaga weesirikire naye kojja omuntu alina kukomawo okumanya mukwano gwe n'okusembereza mukwano gwe tukola ensobi abasajja n'abakazi omukazi toyina kabina toyina lususu lulungi n'oddira mukwano gwo ng'alabika mulungi alina akabina alina olususu lulungi
alabika obuwoomi ayinako n'obwoya yaŋŋanze weebale nnyo ate waliza abakyala atunuza kalyolyongo kati ate gwe n'omuleeta abeere mukwano gwammwe mu famire gwawunya akajwijwiri gwatalina kabina oli muddugavu tosikiriza kati ate oleese oli asikiriza omusajja omusuubira kukola ki noleeta ekyana ngaekyokudde tudde omusuubira kukola ki omusuubira kukola ki era olundi manya ffe abasajja twegomba naga nti ffe abasajja Katonda yatukola nga tulina okwegomba oba oyagala oba toyagala tulina okwegomba naye Kojja buli kyogamba buli omukwano gwo gwolina okubeera naye ayina kweyisa bwatyo ndi kati tujja kuzema eno incidence yona bana abawala yatuwa ekyokukola kinene incidence ya Nicole kati omusajja ayinza obba teyali mulaavu na Pretty Nicole naye ng'ebirungo byokka bw'ati muka bw'atunuulira omwana oli amulaba asobola okummuka German juice naga nti kammukamule bw'anyigako ku left mwanyiga ku right nga kamango juice ate kambabuulire mwe abakazi toddiranga ne bekuba mukolo simanyi bino tuli kukwanjula noddira metroniwo ng'akusinga okunyirira n'omuteekawo muyinza ogenda okukyusa engoye ng'omukulu envua yaziridde dda ayinza okuba nga nemukukyusa ngoye waliwo katemu ke babawo okuzinamu kalaba oli ebirowoozo bigenderawo ayinza okukwatamu bwati nawulira nga ekiyembe bametroni era kyoba nti ojja ku bridal shower nga tugenda okukubuulirira tukubuulira ebintu bino byonna weegendereze abantu b'ogenda okusembeza metron tumulabako bw'aba mulungi nnyo ng'akusinga ffe tuli bantu bakulu nga tukukuba akaama nti kyusa ayina kuleeta omulala ayina kuleeta muzeezenge leeta omuntu ng'omusinga ojja kuleeta omukazi ng'akusinga omusajja focus agiwe metroni gw'oledda akumanyi yakutwala kati yeetegereze biri oluva ku mukolo bwati ng'asaba akanamba abayitamu kapate wakaba ne mwenna abamperekerako ku mikolo abali ku kakiiko akawaggulu mujje mbatwaleko ku kacaayi oluva ku kacaayi nti bannaye tufuuse famire nga mukola whatsapp group ng'agikukunulayo ngamugaa nti nze gwolaba wano byonna twabikola naye omutima gwasigala wuwo ng'okirabye nti alina obusobozi obwanjula negina emikolo tugikola kutuweesa kitiibwa naye ayagala okukifuna ye anaabeera metroni yekka naye ayagala okukifuna ekivaamu nga diwe olina okwesiga mukwano gwo diwe otalina kwesiga mukwano gwo toyina budde bwonna bw'olina kwesiga mukwano gwo ku musajja oba ku mukazi tobuliiwo tebuliiwo weesige mukwano gwo nga gw'omu ku mmwe afudde naye nga mukyali balamu buli muntu asigaze mukyala we anti agenze kati afunye akisesi emwaŋŋanga naye nga mukyali wamu bannange tuve ku mikwano gino nze kankubuulira amaka mangi gatabuse tulaba bino ebyabano banikolo biki ebiri mu mawulire eriyo abali mu kyalo nga eddya lyalimu lyali lya muganda we ng'eddya lyalimu lyali lya mukwano gwe ng'eddya lyalimu lyali lya muntu nga amuyinako oluganda naye ngwero yafumba mu ddya lye yavaamu so twegendereze nnyo mikwano gyaffe gino ebiseera ebisinga emikwano gino gye tubeera nagyo teri mukwano gukujjako nga tegulina kigendererwa fe abayambye ku bantu tubirabye buli muntu ajja mu bulamu bwo aba alina kyakwagala ku levo yo eri asobola okujja mu bulamu bwange alina kyanjagalako eri asobola okujja mu bulamu bw'amasembe nakyagalako nti obulamu bw'amasembe bubeeramu abantu bangi ngeri gyalina oba obuzaabuzibwa ate ekizibu ekiriwo nze ate engeri gyesikotogera nze ndi Kojja sikotogera naye Kojja si buli mukwano nti mubi ate era si buli mukwano nti mulungi si buli mukwano nti mubi but si buli mukwano nti mulungi kwana mingi weesige mutwe abantu twetaaga bannaffe but tubeetaaga mu ngeri ki perspectives gye tubeetaagiramu
fiiriddwa mujje munzikireko ebyange biwedde. Lwaki omanya obuzibu bwe nnina ewaka wange nga sikuyise? Diwo olina okuleeta mukwano gw'ewaka, diwo otalina muleeta ng'ofiiriddwa. Muli mu mbeera yakufiirwa geeti nzigule, naye bwe simanyi tulinayo ka birthday ojje ewaka nga sikuyise. Ninayo edduwa yange ewaka ojje nga sikuyise. Okufiirwa kwe kutalimitinga. Naye ebiseera byaffe ebyeddembe tulina bupate bwaffe mutuleke nga tetubayise. Kojja nina ebibuuzo nno bingi ku nsonga eyo. Diwo olina okubuulira mukwano gwo ekyama kyo, diwo otalina kimubuulira. Diwo olina okubuulira mukwano gwo ekyama kyo, diwo otalina kimubuulira. Toteekeddwa kubuulira mukwano gwo kyama kyo, kyekikiyisa ekyama. Bati bw'ofuna obuzibuzibu osobola omubuulirako ekyama tebakisheyalinga. Kasita okimbwa ekyo tekikyali kyama, ekyama kikusigala ku mutima. Ekyama wano buli lwe nkikubuulira bwe nti kiba kizibu, sheyalinzeemuko ne mukwano gwange ekizibu ekinsumbuwa, ekyama tebakisheyalinga. Ekyama tebakisheyalinga. Nakwewalako akayimba kaaba kaali kalunali mayinja, yajja n'agamba ng'anoonya omuntu gw'anabuulira ekyama kye. Najja atumako mukyala we safaari ewaka waaliwo endiga, n'agisala n'agijjako omutwe n'agisuula mu ttooyi. N'ayita mukwano gwe gw'asinga okwagala, n'amugamba omanyi nti mukyala wange namusaddaase ne musuula mu ttooyi. Ekimugamba ku ssaawa nyakusaa 6 poliisi yali waka ng'ekola okunoonyereza. Okitegedde? Ne bakola okunoonyereza n'abagamba nti banesase mukyala wange waali mulamu ali safaari nasaze endiga nabadde ngezesa mukwano gwange. Mukwano gwe yaswala. Okitegedde? So kati ebyama bino tubikuume. Ebyama kibeere kyama kyo nga kikyo. Wabula bw'ofunamuko ekizibu osobola okyeyalinga n'emikwano gyo. Bati ekyama ky'ekyama kyo. Ne bw'oba n'omukazi ewaka ng'olina ekyama kyo kikuume. Oshegeera naye ayina ekyama kyatasobola kukugamba. Gwekimanyi tosobola okuwasa omukazi olwaliro essaawa eno nga muzeeyi yamwendako. N'atakikubulya nti nasooka wa muzeeyi. Kuba kimanyi bw'anaakyogera agenda batabula. Oyinza omumukyawa. Ayinza obutatuna si kyakumukyawa. Kwaffe abasajja tuba tugudde mu mukwano naffe tutabuka. Naye ajja batabula agende nti Masembe nanjagalira omukazi naye nga yamwagala tonnamukwana. Funa bulungi. So kati abakyala ebyo ebyamba babikuumira ddala. Tubeera nabo n'owandika n'omukozi ku mulimu nga yamusangako eyedde ebbali n'amwendako. Naye nga tasobola kukugamba nti omukozi gwe tuwandiise yali musajja wange. Ne babeerawo n'akisirikira bati ekyenjawulo ekiriwo nti ffe abasajja tugaana osirika. Ogeroka nga omusajja alumusuddemu. Naga nze nali nakisirikira kuba nali mmanyi kyaggwa ate musobola okwawukana. Kojja Kitonsa ani gw'olina okuyita mukwano gwo era naddi? Buli muntu yenna mukwano gwo. Buli muntu yenna mukwano gwo. Yenna mukwano gwo. Naye nakugambye mukwano gwo mu budde ki? Mukwano gwo mu moments ki? Buli muntu alina obudde bwe wabiramu ne mukwano gwe. Nze kati obudde obw'ekiro mukwano gwange waka yajja ti wange. Obudde obw'ekiro. Mbudde obw'emisana muwaako butono ate nenoonya emikwano emirala nga mmwe. Okitegeera? So kati buli muntu tayimu gy'alimu alinamu omuntu gw'ayita mukwano gwe. Bwe bunakya ku makya ssaawa emu nga nina gye ndaga essaawa eyo olugendo gwe ntambudde naye ye mukwano gwange mu lugendo olwo. Tulekeraawo okugaa nti oli mukwano gwange nfanfe. Tekyali mikwano gya ddala. Nze kankubuulira edda abajjajja baffe yasalanga ekyapa n'akikwata n'akijja mu nnyumba n'akiteresa mukwano gwe. N'ava mbulamu bw'ensi mukwano gwe n'akiyita bukolokolo n'abagamba mulondo okikuuma nze nkireese. Olwaleero nkuwa ebyapa byange nfe. Wasooka kusirika nabyo osala amagezi kimala kukulemerera n'olyoka okivaako. Ky'oba olaba nti abantu tebakyalaama. Tebakyalaama. Naye nga luli abantu balaamira ddala.
n'awandiika ekiraamo n'akiwaayo. Abakyala be tuwasa batuleetedde emitima emibi. Tuzze tulaba n'abaami abakyala be bafumbirwa babaleetedde emitima emibi. Lwaki? Tufumbirwa lwa mbeera. Naye ani asinga empisa embi? Sayidi zombi ziyina empisa embi. Omusajja n'omukyala. Sayidi zombi ziyina empisa embi. Buli muntu alina weakness part. Ne kuliko asinga. Omukyalo ono tujja kugamba nti bo tujja balabanga nti be basinga. Olw'okuba nti bo bwe baagala nnyo bakola n'ebintu ebitasoboka. Kati ffe abasajja mu kwagala kwaffe twerekereza. Mu kwerekereza okwo okwagala kwaffe ne weesanga nga omuwala oba omukyala ate yayagadde nnyo n'ayitawo n'akola ensobi. Kyetuva tugamba nti abakyala banyiivu nnyo bakola nnyo ensobi okusinga abasajja abagikola out of love. Afuna bulungi abagikola out of love. Naye ffe ne tukulabanga okunyigiriza omukyala akoze ensobi bw'atyo akikoze lwa kwagala. Abakazi bwe bagwa mu laavu basiriwala. Okusiriwala kwennyini gw'ojja ogamba omukazi nga mugenda kwegatta nga temunneekebeza oba kale atya olubuto omugambe nti njaggayiwa kungulu sijja tteeka munda kanteeke kungulu tekufunyisa lubuto. Asobola okugaana naye ng'akimanyi nti osobola okukoma kungulu. Era akimanyi nti ogenda yingira naye ng'aliwo asobola okukoma kungulu. Taliiyo naye akimanyi nti asobola mugijiira ate n'omukomya kungulu. Ye mwennyini omugijiira okomya kungulu yajja okusika oyingire. So kati ebintu ebimu abakyala bo bagonda mangu. However much aba ategedde nti ali mu nsobi bati agonda ki mangu nakkiriza aleme kukaluubiriza bulamu. Era abakyala omugira ati mune sigenda kuteeka kungulu n'aseka toyingire nti sijja kuyingira. Agenda okulaba omogodde ekisenge ekisooka omogodde ekyokubiri akuwulira kunje naga nti wangambye tojja kuyingira kyokka kati oli munda tasobola kukusikayo era osigala gy'oli. So kati ebintu ebimu abakyala bagonvu era batugondera. Era mu bintu byonna ensobi zonna ezisinga ziyita abakyala. N'omusotoke Adamu gwayitamu Eva. Okitegedde? Naga nti amunaye buli omu bamuwaddeawo aw'okusula nti eri empewo enfuulu kanneebakeko nti wali kijja kutuukawo baabasanga bali babiri. Naye ng'osanga Eva osanga Adamu yandigumye taba kuba Eva. Yandigumye n'agamba naye oba oliawo kyaleeta essanyu mu nsi. Oba oliawo kyaleeta essanyu mu nsi bati n'ebizibu tukifunamu bingi. Kusanga okwegatta kuno singa tekwaliwo singa ne ssente tulina. Kuba njagala mugatte abasajja olwaleero n'okwata kalikyuleeta n'obala abakazi kale buli mukazi gwe wakeegatta naye mubalire emitwalo 3. Oli mugagga. Anti buli mukazi gwe weekeegatta naye oba weegasa oba mwaka oba emeka anti yeegassa emirundi emeka naye. Kiyinza okuba ekyebiri beegasse emirundi emeka mu wiiki 5 ekyo si gye 10 mu mwezi. Nze nkugambye gwe buli mukazi gwobaddeko naye mu relationship mubalire emitwalo 3 ebbanga lyonna ly'omazeeko naye ogatte singa tolina edduuka mu kikuubo. Naye n'abakyala bano babbi bakozesa abasajja sometimes. Nanti nammwe mubakozesa. Omukyala sooka ajja oba bakozesa we bano ajja teyeeteeseteese sex tanyuma ali awo n'akajwijwiri kennyini mwekali. Kati bano abakyala obalaba bali mirundi 2. Omukyala kasita omutuusa ku ntikka ebya ssente abyerabira naye buli lwotamutuusa ku ntikka agamba sijja kufiirwa bintu bimeka. Sijja kugaana kujjako omusajja ono ssente ng'ate n'omumala simaze. Okimanyi nti abakazi be bamala bawunga. Wali omazisizaako ku mukazi n'omutwala n'omudropinga n'ogenda nakukubira essimu nga tuse nti empale yange njirese kudde tudde we twegattidde. Ng'omutuusizza n'ewaka bwoti nga tannawulira nti susu ali bweru. Osobola okuddawo omulumu we tubadde ndeseewo empale yange. Ekyo omukazi atamalangako teyeerabiranga mpale muloogi. Naye omukazi nga wali omazeeko mwerabira empale muloogi, mwerabira bunekkeresi muloogi, mwerabira obulenga iyalingi ebyo byonna mubwerabira. Omukazi bw'amala awunga
era gwe atamazisanga ku mukazi tulabanga ku ddalu lya mukazi nakuwungako bana bakazi balalwa ekiwedde emirimu gwe mumazise olabe waawunga ne bwabanga omugenyi ali mu ddiiro nga mwegattira wano waliwo amayumba agamu nga kateni lwe luggi n'omuno naga nti munaye amasannyalaze gankubye kanteekeko kungulu mu kusammula omukazi akuloopa ng'amala akuloopa n'alyoka akuba endulu ati kati baba n'abakazi entikka eyo erina vayibu gyebawa n'alyoka akuba enduulu n'akankana n'anyenya ebimuli okumpi gwekimanyi nti abakyala abamu bw'omukwata ennyo n'omutambuza n'omukwata layi n'omukwata olunyiriri olutuufu ayinza n'okusuna n'akuggyako eddiba kisoboka kati bo bonna bukodyo bwakumala kati bwakusuna yasigala kyekimu naye ate abakazi bangi nnyo tebamala ng'omukazi ali awo yadde alira omusajja ng'amanyi okwegata nga tebamalangako buli gisipooti eno beva mu position ng'omuntu asobola okuba nti omusajja yamalako ng'omukazi tamala gisipooti eno gye tuyita enje buli lweva mu position omukyala nagee nti alina enje kali akantu kooli akakaluba wansi enje eyo eteekeddwa okubanga eri active ekola nti buli lwoyima bwosituka bwoyagala bwoti esembera waggulu gyekoma okwegatta n'okusembera waggulu era ebiseera ebisinga bwa wakatandika akantu ako tokawulira owulira nga mu maaso eyo ng'atabye omukyala buli lwataba gisipooti eyo esembera nekendeza ne ku bugazi bwayo nekendeza ku bukazi bwa nabunyeeno nebeera ng'efunda ensonga lwaki tebaagala kabuzi kati omukyala alina gisipooti omukyala ng'alina tayiti ate bw'omwegatta naye kabuzi ate ye aba kamuluma ayanguwa mangu okukavaamu kubanga mulimu abasajja abamu nga yakula yakula bulungi ate ennaku zino abasajja bazibusa amaaso n'abataakula akunoonya naga kojja nterezaamu waliwo kabulosiko waawo kaboyiro kaffe omasaajingako ku makya n'akawungezi okumala ennaku 40 oba oyimba kayimba kaani kabbera bera we yayimbira wali okyali muvubuka muto era akayimba kayimba nti gwe nkubye guno bagiyita ndoddo ti ng'omusajja womerwa doddo wali okyali muteyo hiti tewagizinako eyo hiti fe twagizinako ti gwe nkubye guno baguyita ndoddo gwe kolesa kalika oyiroko bulungi nnyo okumasajinge oteekeko olina okumala ennaku 30 oba weegatta kuba buli oteekako after 15 minutes osobola okugenda n'okanabakoko kaba kamaze okukola naye abasajja banafu ate nga ne sayizi ntono kati omukyala n'agatta ebintu bimeka 3 oli munafu oli mutono toyina ssente obusuulu bumweyongera abakyala banyiiga lwa bintu bye tubatuusaako mbulamu neyeekyawo yava ewa masembe ng'amumazisa atuuseewo tomumazisa agezezaako okugamba nti kati omanyi tugendere ku Kojja Kitonsa tufuneyo eccupa yaffe tunyweko akugamba nti nze ebyo sibyagala abamu batya balina n'ensonyi Kojja Kitonsa ab'ensonyi obakola otya anti gwe kati kwata akasimu nkubiro ngambe nti kojja nti wangi nti ndi wano nti oli ludda wa nti ndi wano nti njagala kacupa njagala ka package gwe ngamba package nti ndi mwami sitambula bulungi njagala ku package nganji kusimbirawo nze nga nkusimba package yo bwe pala ebamu eryoza mu nseke ebamu eryongera ku testosterone hormone ebamu eryongera ku sperm production ebamu eryongera ku nkwaso ebamu erya size okwongerako ku size y'obutonde mubaamu ne kamuvunamira byalo anti eri abasajja abatayagalibwa ng'akwana na saamusente nga bamukuula bukuuzi abasajja babakuulira ddala nabakolera omuvunamira byalo kali gwe kesiisirizeko ne bwekuba ku mulimu bwosiba gwe gwasoosowaza buli muvunamira byalo just emiti egyo tugigatta ne tugijjamu ka oyiro ako omuvunamira byalo ogwo ogwesiigako buli woogenda wonna olikogonayizingibwa tukyali ne Kojja Kitonsa nga ebuulira era ng'akyatusomesa mu abaana ab'obuwala
abali abalowooza nti nenkaaba ku mukyala tujja nenkaaba ku mukyala ematalinga biki bye bagenda okukuwa enkaaba otyo tojja kulowooza nti gwe osambagala busambagazi omanyi ebintu bibiri ebiremesa sex okunyuma enkaaba n'ennyenya y'ekiwato awo wennyini bwe tuba tutandikira enkaaba omukyala alina kaaba ati n'ennyenya y'ekiwato alina kunyenya ati ekiwato kubanga bamwajja n'agwawo bw'ati n'okoona nomala n'asitukawo n'agenda kati ennyenya y'ekiwato ematalinga yeekuwa enzina g'omusajja mukyala bw'anyenya ati ennyona naawe ojja kgenda ku speed jjukira nti sex buli muntu ayagala byanjawulo waliwo omukyala ayagala omuyingira munda wali ayagala omuzannya akacya wali ayagala omutuukira ddala eri wansi kati ennyenya eno ey'ekiwato abakyala muyina okukimanya ti omwami gwendi naye ngenda kukinyeenya ntya ayagala speed oba ayagala mpola mpola ennyenya y'ekiwato eno yegenda n'okukuwa ebigambo by'ogenda okwogera nga muli mu sex otegeera ngenda kwogera ddoboozi likakkamu oba ngenda kwogerera waggulu ebyo bimatalimu gwejjo kyegendereze omukyala lwanyeenya mpola ekiwato n'atandika okubanga ayogera obugambo bwe obutonotono abakyala mu kuliyetinga eyo obugambo naye okimanyi nti abakyala bakulaminga ekigambo nzita kyebalina mu bwongo awo onzita naye tukuliyetingeyoko ku bugambo obulala tukuliyetingeko ku bugambo obulala mudde mu mathematics wegatana mwana lekikyala wegatana mwana asoma makerere yegatana lekikyala kubanga waliwo abakyala abamu nga bakulu nga asobola okuganza lekikyala muleeteyo akabuuzo ka maafi akazibuzibu ananana zibeera mmeka 40 times 40 awo ekibalo nze nagwe ekibalo ojja kuŋŋamba 80 buli mukyala yina gyagamba nti 8 but mu sex ffenna tuba tetumanyi ombuuza nkubuuza mbuuza nti ananana zibeera mmeka nze nakuddamu nga nkubuuza nti sikinaana okitegeera naye mu sex buli obeera nnyo actually amazzi gabula 2 meka 2 ago era nawe olina kuddamu ng'obuuza 2 ameka nti saana naye buli lwowa ansa amangu kitegeeza omukyalo oyo mukalukalu buli kimu akimanya amazzi gajja bbula omusajja ajja kunafu olina kuteekako kasi naawe banga abuuza si eyo tebulako ofindinga x ekyakubuze sikinaana kuliyetingawo obuntu okusinziira ku muntu gwe wegattaabaana ab'obuwala babitegeera bafu nnyo kyova olaba mbeetaaga abaana ab'obuwala mujje naye tofaayo tulina enteekateeka yaabwe tulina enteekateeka yaabwe maaso awo tugenda kutambula booda ku booda ensi ku nsi saza ku saza muluka ku muluka bwe tulaba mulemedde awaka tujja kukozesa bakyamaani b'ebyalo babakukunuleyo omusajja alina kwogera atya mu budde bwa sex omusajja alina kubuuza bubuuza mu sex awo wanyuma nteekaawo nyongereko munda nzireko kungulu okitegeera kubanga ffe abasajja tuli ba hip hop hip hop voice naye bw'osanga omusajja n'alemberera ennya naye mu sex atama tulina kubeera mu hip hop voice kati ye omukyala alina okuba wonna ng'agwawo hip hop R&B afro laga kadongo kamu wonna ng'agwawo kubanga wali wagidde ku motoka z'empaka nze ndi muwagizi wa motoka za mpaka naye ze buli omuwa emmotoka gwemba mpaka yalwatawangula blame sigiteeka ku ye ngiteeka ku navigator kubanga navigator bakuwa maapu nti bw'otuuka Salama Road nga waakaweta waliwo ekinnya ekiwanvu emmotoka erina kubeera mu sipiidi 2 gwe bw'omuleka mu sipiidi 10 n'agikuba ekigwani musobya omukyala mu sex ye navigator mukwano yongeraku katono munda sikasikayoko katono mukwano katukyuseemukko koonako wano awoli we watuufu lindamuko katono nkubaako kamazzi gajje naye buli lwosirika kitegeeza ono ogenda muzinisa ogenda mwegattisa bubi naye kigambo kyebadde okozesa kirungi
ogenda muzinisa buki bubi bwe navigator ndaga oluvaawo nga beekwasa nti abasajja enzina yabwe ensala y'omutwe yekuwesaniza enzina engaba y'emmere yekuwendya okitegeera oyita ajja kugireeta ng'agisibye mu luwombo ogisokoole olina kwambuluza luwombo naye bw'anaagireeta ng'agisudde ku sowaani awo namasambala nawe ojja kukwata bukwasi fooko ofumitemu olye abakyala batulaga nnyo nti obusolo bwaffe tebukyabakanga nomuga nti mune tugenda kwegatta ne mutuuka mu woteeri wano kati katugeze nga wano tudde woteero kimalira ng'omukyala tuuka mu luumu osanga balina obukodyo bakola abasajja oba omwegattako n'akuyisa eno omukono bwati n'akoona ku ssemadde n'ogamba anti kati oyo si mukwano gwo kati oyo ojja omuyitidde missoni yakwegatta olwako waaki abamu walutabani wange omu yaŋŋamba nti kati ye yava ku bakazi buli lwaba yakayingira ng'amunyonyogera ebbeere bw'ate olumunyonyogera ebbeere bw'ati ng'amalirawo mukati ate ng'amuwa ssente ze okitegeera abaana balina abakazi ennaku zinayayisizadde eno ngakwata kuza amaaso amaaso gagenda kifuula ningemoja ogakalanga okudde eri ate neri kisinga kuluma ti abakazi kasitoma lutu esooka ng'adda ku whatsapp ye takuyambyeko kukomawo lutu abakyala tukontributinga bibiri ku lutu eno ey'okubiri omusajja okudda naye nosanga omukyala yeegase talina yadde enkumbi ogwayimuka ogenda ku sinki ogwoze genda mu kinaabiro naye abakyala nakugaa nti gwe weekubira abakyala mwekubira epaasi okyadeetinga musajja gwe mulage obukodyo nti tolisiteekeza loogi gyakutwala ojja oli pakiti leeta enkumbi zaffe ziteeke wali teekateeka omusajja n'omusajja naye yeetagamuko okuteekateeka okulala akuteeseteese wiiki namba omuleetedde ekyalo agenda kukitabaala ate tumwanjudde mbacce yamaanyi ab'okukyalo sooka omwanju okukyamaneekati iwawo enkumbi zo ziteekewo ziba enkumbi 10 kubaako kabaka mmeka kabaka 2 kabaka zeziriwa zengazi omukyala kwateeka akabina lwakuba nti enaku zino era abakyala tuteekawo enkumbi kabaka nevaawo nga nkalu n'enkumbi tebakyaziteeka naye n'enkumbi tebazina kubanga ekyatuteekesangawo eyo enkumbi kabaka twakkirizanga omukyala nti ajja kuvaamu amazzi naye olwera abakyala bakalu otuzzi tebalina zigalya mmese tutono naboyi wange yaŋŋamba nti yafuna omwana nga buli lwakuba bwati atega ngalo n'akasuke bwati abo abaana naye kaakati ate mmwe abakyala oli ajja akwetegekedde naganzi sirina mazzi mulekerawo akubuulirirawo nti naye nga ndi mukalu mwe abakyala mulekeraawo kugenda baboyfriend bammwe nga temunywedde ku mazzi omanya nti eyo olunaku ngenda kwegatta akawungeezi fumba w'omuwoota kubanga w'omuwoota ono akendeeza ne ku kasu akabi akajwijwiri kano wekaba kavaamu akasu akabi kaw'omuwoota kano gyokoma okufukaafuka nga tonagenda wa musajja oba onaaza okitegeera kati bwoba onaatera okutuukayo nywa ebikopo byo bimeka 3 gwegenda weegatte okitegeera oba tosobodde enkubira essimu nina otimu otitabs ezo z'omukyala azinywa eddakiika 30 etoba nkubiraako mukyalo olindo zikozeseekokko oba tufunye ka otimako otitabs funa ka nachovi extra ono tekikwetaagisa kunywa kusaanukula bulungi nnyo akakebe kaffe kalina ne mu mmotoka walinze etambula nakabaana bobuwala kukwira bukubizi simunakojja nina maaki tivuga ndi wano kudde tudde nkirinzeemu tikojja kampe ng'okamuwa akwata bukwasaati ng'ateekako wano wansi wa lulimi ng'ateekako ne mu kigambo agenda otuuka bwati mu ojja kuŋŋamba lwaki ateekako wansi w'olulimi naggamba nti ekintu ekitagenda mu kamwa tekigenda wansi era ndaba nnyo abakyala nti mukola tayiti nga mugula obusabbuuni sinakasabbuuni bwenkanaabayo bwe nti tayiti ejja otayitenize naye glandi ze zikola amazzi zifa nakugamba nti ekintu kyonna ekitagenda mu kamwa togezanga n'okiteeka wansi kubanga pH y'omukamwa y'emu n'eya wansi kamula ali wansi akubalagala
ne ku lulimi akubalagala. Era awo mbadde njagala okujja oba abaana ab'obuwala bano balina ebintu bye batera okukozesa ng'oli ayinza okuba alina amazzi ge nebakozesa naga nti nze amazzi gange olina akugamba nga nti nze nali nfuka ng'olukoonako booti gayiikirawo naye simanyi gye gaalaga ebintu byemala gasonsekasonseka wansi bakulagiridde genda osonsekeyo n'osonsekayo nebisooka bikwokya glands naga nti mu kamwa muno tulinamu gland ey'amaanyi era eri active 24/7 tugiyita salivary glands. Eyo yekola ku malusu. Salivary tulinamu bbiri, salivary glands ne amylase. Ezo bbiri zikola ku mazzi. Nti olulimi nga lusituka twogera lwo nga lukuliyetinga amalusu gagaseereza bulungi. N'omukazi gland ye yakirina olwulya mutaka ng'ayingidde nga yeekuliyetingawo amazzi okwavoidinga friction. Naye olwaleero gland ye abakyala tebakyagirina. Lwaki? Balya butto Monday to Monday. Okitegeera? Balwala infection Monday to Monday. Mpulira bulungi nnyo. Banaaba sabbuuni Monday to Monday. Beekokoola Monday to Monday. Abakazi bakimanyi kino tugenze kati mu science. Kano kaweereze mukyala wo. Omukazi toteekeddwa kunaaba mu bitundu bya kyama na ngalo zisukkezi ate sabbuuni zaako wano kungulu wokka. Munda Mukama Katonda yakola nga waliyo obuwuka obunaazaayo. Obuwuka obwo tubuyita Candida albicans. Ezo Candida albicans, that is a natural tutya nti bwe buwuka obuli nakyo obuteekeddwa okubeera mu bitundu by'ekyama eby'omukyala bwe bukirongoosa. Naye osanga omukyala ekyovu okumu akutadde eno okulala akutadde eno ali mu kweyoza alinga ayoza omutwe gw'ekyennyanja. Okitegeera? Buli lwe weeyozaayoza ennyo omukyala oyoza obuwoomi. Buli lwe weeyozaayoza ennyo kubajjukira amazzi gano agamu galimu ebidagaladagala. Ebidagala ebyo bikyusa pH y'amazzi. Nze ndi musawo omutabuzi w'eddagala ery'obutonde. Bwe mba ngenda okukola eddagala lya ulcers nteekwa okumanya pH yaalyo erina kuba efaanana etya obutayongera ate magwa gali muki munda. Tusoteekayo eddagala ate nga lyokya nnyo okusinga kyenzijanjaba. Nsobola okukola eddagala lya infection nti omukyala agenda liteeka wansi nga te likyusa pH obuwuka buli ne bufa. Nosigala nga tolina kyowoomamu wadde. Kati gwe bw'oba eyo ng'oli kojja senga oteekateeka abaana ab'obuwala nga bino tobimanyi kubajjukira yadde tuteekateeka n'obujjanjabi bwetaagisa. Naye oteekeddwa okuba nga era ojjanjaba ng'era okimanyi kyojjanjaba. Kati omukyalo ojja kumukwatira ekisabbuuni omugenda tugenda okinaaze wansi infection zijja kugenda. Tukikkiriza kisobola okugenda naye n'abeera dry. Tukikkiriza kisobola okugenda still n'afuna ekirwadde ekirala. Kati abakyala ffe tetulwala kiri ekintu kimu kubalansinga pH. Obuwuka buli bubeere nnomo. Bwe bubeera nnomo bujja kuba bulamu bujja kwozanga that internal part ey'omukyala. Kojja wangi akadde katukote ongobye mpulira bubi okuvaawo nga nkyayogera ku nsonga z'omukwano naye bwe kaba nga akadde keekaako ate naaganira bamunnanga obudde obubeera bugere naye ku luutu eddako tugenda kwogera ku katiiti n'omugaso gwako. Obutiiti bano abaana bateeka mu kyotabo bateekamu lwa kinyumo tebamanyi mugaso gwa katiiti. Akatiiti nno katambula wamu n'okukyalira ensiko. Akatiiti okukyalira ensiko n'okunyeenya ekiwato. Eyo topiki tugenda kugiwa yokka. Ng'omukyala oba omwami sindikira mukyalawo ffe tujja kukutuusaako puroguraamu eyo. Abamu babalimbalimba n'obutiiti nga tebamanyi mugaso gwabwo nga balowooza kinyumo. Obutiiti kibangako kinyumo. Obutiiti twabuteekawo nga ze zimu ku design omukyala zateekeddwa okuba nazo nga ky'ekyokuzannyisa ky'omusajja ekitandikirwako. Kati nja kuba omusajja akizannyisa dde.
topic eyo tujja kuba tugikuletera mu episode eddako nga bwekugamba nti soko bawe essimu then tulabe ekidda abaana bange ab'obulenzi abaana bange ab'obuwala nze Kojja gwe mwasigaza nzekka okubalabirira mu nsonga zonna bwe oyagala okunnoonyaako twagenda nti ka squeeze back ako koolabaawo kaliko information yaffe yonna osobola okunnoonyaako n'onkubirako n'okola otya oluusi n'ompeeza ku ka message ku WhatsApp naye ayagala okunsindikako ka WhatsApp kange eri 0759 00 200 0759 00 800 neri 0759 00 kwogera nange ozeeko mu kabokisi kange ongambe munaye Kojja zibeyogedde byonna amazzi nagalina naye gaabula nfuna infections zakumukumu simanyi kwekyava sikyalina feelings omusajja sikyamunyumirwa ebyonna tujja bikwasaganya gwe kasi tojja noga nti Kojja neweeyanjula bulungi sagamwamu akweza message nakugamba nti ate Kojja nze kati kasi tuobeera mu kkakkamu obujjanjabi n'okuwona kwetaagamu obukkakkamu ejangu ompeereze ka message mu 0759 00 800 nze Kojja Kitonsa Kojja wamwe gwe mulinawo yekka omubwati n'alina kyoyagala njogereko kubanga okunyigirizibwa kungi eyo bwobanga olina kyoyagala twogereko era osindika okunoga nti Kojja kyenjagala njogereko mwami wange bw'aba amaliriza emikolo akaaba nakuba enduulu abamu naga nti babuwomi bwe bumukaabiza kale yoyo Kojja Kitonsa ewaffe yennyini fe wano ku media tugamba nti tukuleetera abakugu abasawo ate wamu ne entertainment fe tetwerya ntama tetuwayiriza tetulimba ate tetukuleetera false information wamu n'abaffe tetubaleeta Mukwano Brand is my name era nga nkola n'ekyali wange Masembe Erimiya following all our social media platforms ate likinga commentinga sharinga oba oli awo ebinyuma bikyajja mu bungi tubaagala nnyo mubere bulungi